Mr. Soze ekibozibozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Mr. Soze ekibozibozi. Kakati wali awo nali kito, nali myaka gyalinga 14, gyali 14 naye nali kiwala kigimu nga ndi kigimu nga ninga omuntu omukulu naye nga ndi muto. Kati waliwo omukyala yajja n'ankima ewaka nga maama alaba ndi mugimu ngenda kwonoonekera ku kyalo. Kati nga omukyala ajja ankima ngamba ntwala eyo kubayita kolera sisita we nga maama ansibula bulungi munaye genda okole ogenda otuuka Mr. Sozi nga bannenyisa bangamba linnya ekinaala tugenda ku mazzi munaye nga nina nusu 5 mu nsawo nga sirina kyakusalawo okuggyako okulinnya okugoberera abankimye ewaka munaye nga tugenda bantwaleyo ku kizinga. Otuuka ku kizinga Mr. Sozi munange ngambeera eyo nga ngamba kaŋŋume kyazze nga ŋŋuma nga mbeerayo nga nkola. Omukyala yalina akabaala nga ŋŋuma nkola. Kati mbeera ndi awo nkola nga wajja kigayi kinkwana kyali kivubi nga kirina ekifuba nga kirina ekifuba ekinene nga bw'omanyi banene abavubi basika amaato. Kati Mr. Sozi ekivubuka nga kiŋŋaana nga nkigaana. Kati lwali lumu mpita we kyali kisula nga kimpita gundi sooka ojje konzeyo ŋŋamba ki omanya gye emyaka tuba tetugenda konzo ŋŋamba ki jangu naawe nina kye ngamba munaye nga nkola ki nga ŋŋenda nga mugamba oŋŋamba ki nga gayi yeeyongera munda nga mugamba nga nawe jangu tunyumye kati buli omu atuyiteko atulaye nga bwe tunyumiza awo ku kkubo munaye Mr. Sozi nga nnyingira munda gayi nga yena awunya ekyennyanja gayi muvubi yakanyuka nga ngamba naye munaye lwaki oŋŋaana nga mugamba sigenda kwagala naga sigenda kwagala. Mr. Sozi gayi nga tetutandika kulwana Mr. Sozi gayi yalwanira vanira wange. Mr. Sozi gayi yalwanira vanira ne twekuba okukakkana akantu kange ak'omunda kasuluwale nga gayi akakutudde nga twekuba gayi nga takutudde empale alwanira vanira gayi nga akutula empale. Bwe yakutula empale nga ngamba nkoze nti okwesibatula kuno gayi kyeyakola nagenda olaba atunudde eri bwati katono oba namukuba ki nga nkuba ekintu gayi nga mandula oluggi nziruka kasuluwale konna nga kakutuse nga nkwata kasuluwale kange nga nziruka naye ekyanzija enviiri ku mutwe gayi nga ngoba ali muka gundi muka underpad ak'omunda nga ngobera kikutundula ku vanira n'ensimatuka bwe ntyo kigayi. Naye Mr. Sozi bagayi ku nsonga eyo batabuka bw'ogaana eby'emirembe abamu bajjayo ekifuba. Mr. Soze ekibozibozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Sisita yatuwadde ekibozibozi ky'omuti we yanywa omuti gw'enjaga n'avaako nassese nanzijukiza nange lwe nasooka okunywa omwenge lwe lwasooka ate lwe lwakoma. Bannange ssezaala wange yali ankubye, ssezaala yali atukubye nze ne kalamu kange. Nange twali mu vaaka ya siniya 3 mu Christmas, yali Christmas kyokka naye bannange kyokka nanywa omwenge nga ndi na musiraamu bino ebyokubeera ne ba boyfriend ab'amadiini amalala. Munange Christmas ng'etuuka nali mbeera wa jjajja nga jjajja mugamba nti nina mukwano gwange yaŋŋambye ŋŋendeyo ewaabwe tulye Christmas tulye wamu.
jjajja teyalina buzibu. Agamba ojja genda munnange. Ne ŋŋenda ewaabwe w'omulenzi baali bammanyi bulungi. Kuba twali tweyagalidde ebbanga eriwera nga ne waka we ŋŋendayo bammanyi. Nga tebangobera nga ntera okugendayo nga baatuvaako. Nga tukola bye twagala. Kati ku Krisimansi era gye nalya n'ekyemisana nga ntuukayo tulya ekyemisana tumala okulya tunaaba. Tugenda mu kucakala. Twagenda nze, boyfriend wange ne kalamu kange akamuddako omulundi ogwokubiri. Lwagguloggulo nga tugenda ng'omanyi mu kyalo nga tugenda ku kasaawe. Gayi wange yali anywa nakati. Akyanywa mpaka nakati. Yali anywa ng'atera okunywa obuwalagi bwa kaveera. Bwalinga bwa buveera, bwalinga bwa 5 nga waliyo bwempaya, simanya Simba, Bukofi, Vyandi nga anywa. Munnange nga yagula obwenge tuli ku kasaawe tutudde, ku kasaawe kwaliko abantu bangi, tuli ku kasaawe tutudde. Nga tugamba nammwe munyweko, munywe ku mwenge. Onywa omwenge simanyi owulira bulungi, owulira nga obeera ne vibe. Fene tugamba afe omwenge nedda. Ng'agamba mugezeeko. Munnaaye ng'aggyayo obwenge ng'atuwa tunywako nga bitulema. Omwenge nga bannaaye nga gukaawa ate nga guwunya bubi nnyo. Agamba ffe tetujja bisobola. Ng'agamba kale katugule juyisi tutabulemu mukole mutya munywe. Awo temujja wulira nga gukaawa ng'agula juyisi nga buli omu mu juyisi nga muteeramu obuveera bubiri. Naye nga tunywa juyisi era ng'owuliramu akakaawa naye ng'onywa mbonaawe oyagala ofune vibe. Bannange ne tunywa ziwezaawo 12 eweze essaawa emu. Ziizo zigendako na 2. Maama omwenge ne gutulinnya. Kakati kumpi ne ka trading center waaliwo amaka g'abagagga kati nga abantu baabwe kale bavudde mu bitundu eby'enjawulo okujja okuliirako awamu Christmas. Omanye abantu abo abeekuŋŋaanya awamu kati nga beekuŋŋaanyiza ne bamala ne bateekawo n'omuziki bakoona okwesanyusa naye nga n'ab'ekyalo tebabagoba ng'omuziki guli awo mu luggya ate ennyumba tekwali mbugeeti biki ng'omuziki guli awo mu luggya yagala yagenda n'akoona. Munnange wali twali tutwaliza ku budde tugende tukoona omuziki. Maama omuziki twagukoona. Bannaayo omwenge gwantema amagulu. Nze kanjogere kye nawulira simanyi kalamu kange kye kaawulira. Omwenge gwantema amagulu. Nga njagala okuyimirira okukuba omuziki naye nga nkuba omuziki nga biganye. W'oyimirira w'oti ogenda n'ensola b'ensi yeetooloola ogenda nayo bw'oti. Bannange ne tutabuka naye twali twagala okufuna vibe yagaana. Ng'owulira omutwe gwetooloola, omutwe gukuluma, amagulu nga bannaaye gonna gazitowa nga gonna mpulira mawanvu gati. Bannange ne bigaana ogwa bugwi bigwo. Kati gayi n'agamba wano nno bano bayinza obbankwatira kangire embazza eka. Munnange ng'afunaawo booda bw'atutuuza ku ppiki naye nga tutuula. Yasoosaayo kaganda ke nze nenzirako nze simanya nkwatirira ali mu maaso. Aŋŋamba kwata ali mu maaso naye nga nsobola omukwata ng'emikono gizitowanga miwanvu weegiti nga mpulira emikono giwanvu ye weegiti. Ng'amagulu nga omanyi w'otuula ku ppikipiki amagulu waliwo we bagateeka ng'otudde ku ppiki. Nze nga sisobola nagateekawo ng'amagulu mawanvu gakoma eri kyokka nga gazitowa. Nga n'emikono sisobola gisitula kukwata ali mu maaso. Bannange kyokka n'ali mu maaso agwa
abavubuka ne bamugamba ku pikipiki emu bano abantu togenda batuusa, funa pikipiki endala. Kati n'ayitawo pikipiki endala, ye yali tannatamiira, n'ayita pikipiki endala. Nze ne nvaako buto, nze ne bansitula ne bantuuza ku pikipiki endala. Kati kano kannyina ne kasigala ku eno, n'afunawo omuvubuka n'agamba nkwatiriraako ku oyo nange kankwate ku ono tugende. Naye ng'amagulu gagenda galeebeeta n'emikono sisobola gikontroli nga sisobola gikontrolinga. Bannange wuuyo batuvuze batututte waka. Tutuuse ewaka jjukira ennyumba y'abannyazaala bange bali wali. Ennyumba waggayi gy'asulamu eri wano. Oba zaalina ssaawa mmeka? Pikipiki nga zituuka. Mubagyeko gulawo tubateekeyo batuteeke mu nnyumba. Nga basezaala bawulira oluyogaano bagamba pikipiki ate zireese baani? Nga sezaala tavaayo. Naye nga twogera kino nakiri kino bannaaye oba oyogera naye nga byoyogera toswala. Bannaaye obwenge ng'okubawo agagambo oyogera kino nakiri naye nga buli kigenda mu maaso oba okitegeera naye nga teweefuga, tolina ky'osobola na kwekolerawo. Wannange sizaala nga ajja yagenda otuuka nga bamaze okutusuula mu kisenge, baatuteeka wamu mu kisenge kya gaayi wange. Sizaala ng'abuuza ate bano babadde ki? Nga gaayi nga boyfriend amugamba banywedde omwenge, ko ye bagunywedde batya? Oba gwe obanywesezza? Kuba era ne sezaala yali amanyi nti mutabani wanywa. N'agamba oba gwe abanywesezza omwenge? N'agamba bennyini be baagadde okunywa sinze. Kumbe ye yatukako omwenge. Atubuuza mmwe muvudde ku ky'okunywa omwenge, lwaki munywa omwenge? Nga tetumuddamu nga tetumuddamu twogera kino nakiri. Gaayi ye n'atuula ku pikipiki n'addayo n'aba booda. Ffe ne batuleka mu kisenge baatusuula na wansi, baali batuteeka ku buliri ne bagamba ate mubateeka ku buliri bajja kuvaayo bagwe. Bateeke wano wansi ne batusuulawo wansi. Bannaye sezaala yayomba yali obuwuka. N'agamba abaana bano lwaki baagala okunswaza? Biki n'ayomba. N'agamba kansooke ngende ndeete embooko kansooke mbasabule bambuulire. Mbabuuza tebanziramu bavudde ku ky'okunywa omwenge. Awo Nazaala n'agamba baleke kati ogenda bakubira ki? Baliko omwenge ne wonaabakuba tebajja kutegeera nti obakuba. Kumbe tuwulira naye tetusobola kukola kintu kyonna. N'agamba kandeete omuggo nsooke mbasabule. Bwe twawulira nti kandeete omuggo, twali munda mu kisenge, oluggi lw'ekisenge lwali ludda munda. Kati ne tugira tosobola kuyimirira nti oba oggalewo n'akasumaali nga tekisoboka, okuyimirira nga kugaanye. Kati ne tusindika oluggi. Kano kalamu kange ne kalusookako nange nenzirako. Sezaala yagenda okuleeta embooko mbw atusabule. Ng'oluggi tulwebakidde. N'asindika mugulewo mbasabule naye nga Nazaala baleke ne wonaabakuba tebategeera. Balinde ojja bakuba ku makya ng'omwenge gubaweddeko. Baleke onaabakuba ku makya mundeke mbasabule bambuulire. Bannaaye asindika oluggi ng'oluggi terweggula. Mugulewo. Munnaaye n'atuleka. Nazaala n'agamba ojja bakuba ku makya nga bategeera. Munnaaye ne tubeera omwo oba otulo twatutwala tutya tetwamanya. Kaakati ne boyfriend yakomawo eyo obudde obanga bukya ate nga nze omwenge gugenda gunzigwako. Nsigazizza simanya bagiyita hangover. Naye n'akomawo. Ono mulamu wange n'agenda mu kisenge kye. Bannaaye obudde lwakya nali njagala boyfriend amperekere nga bukyali nga basezaala tebannazuukuka. Kunkuba miggo anti batusuubiza okutukuba ku makya. Naye ng'ate n'ono akomyewo atamidde naye agudde eri sirina mperekera ng'obudde bukyakutte. Munnaaye ne ngumiikiriza ne bukya naye nga ntya n'okufuluma mu nnyumba.
anti ntya bagenda kutukuba. Munnaye Sezaala teyatukuba, gyatuvaako kirabika obusungu bwagenda okukyanga obusungu bumuweddeko, teyatukuba. Naye nagenda okufuluma mu nnyumba nga mpulira ntya n'okubatunulako nga mpulira nswala nga mpulira nswala wannange omwenge sisita yanyumiriza nenzijukira nasese nsita Suzi weebale kutuweereza